nangaba kusibudde naye bweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omwana gaye mulaga okole gaye noonya omwana siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu katiko masira okukozesa ennyo ate mukuumulamuko netwongera ddala okwebaza webale nnyo webaddala okulaba Delta TV. Okyali mu programu ebintu bizibu gwe abadde taliiko eyakateekako TV osanze twatandise dda oba oliawo tewategedde kiki tuliko. Tuli ne Nalongo Namaganda agezaako omunange okutunnyonnyola mmwe abagoberera ennyo oba abali ennyo ku nnono obulamu bwamwe mutambulizeeyo nawe abadde tabitegeera naye nga wandyetaagisiza okumanya ddala ebintu ebibeera sayidi eyo bitambula bitya. Mukyala agezaako okutunnyonnyola esinga bw'ogiraba tuli mu COVID-19 ennyanja nayo etabuse abantu bafudde n'ebiringa ebyo agezaako okutunnyonnyola ye ku sayidi eyiye nti bannange oba oliawo ebintu bino nandibaze nga obubaka nabufuna dda naye nga bekikwatako oba oliawo sifunanga mukisa kukola ki gubatuukirira kubabuulira nti bane twandyetaagisiza okukola bwe kiti ne bwe kiti tutangire ekintu bwe kiti ne bwe kiti bye bigenda mu maaso mu nsi bino tubibaleetera mu bitegeere kubanga bwe bulamu bwe tutambuliramu. Nabagambako nti wano e Uganda omuntu bw'alwala biyinza okuba ebifo bisatu. 1 ajja kugenda mu ddwaliro hospital kyetugamba nti malwaliro ag'ekizungu. Eddwaliro eddala ojja musanga mu Kane Akasubi, eddwaliro eddala ojja kumusanga mu church. Ate baba nga talonzeeko era ojja musanga byonna ebisatu ng'akoze ki nga bigenze mu bulamu bwa bulijjo olina okubimanya obitegeere bulungi oba oliawo oleme kugwa mu nsobi. Nalongo nziza nkuddidde kati twakomye wali nga tugamba nti obubaka wabufuna naye ekikyakulemeseza kyakutuuka ku oyo okikwatako. Abaffe ne twebuuza ani ali awo wakati oba biki ebiri awo ayisobola okuba omuntu bisobola okuba ebintu ebiri awo nga bye bikyagaanye okuyamba okutuusa message eri Ssaabasajja. Ensonga eyo Mukama we yali yatonda emyoyo ebiri, yatonda omulungi n'omubi. Sijja kwekwasa nti waliwo omulogo waliwo ki naye emyoyo bwegirya gyalwanisanga obwakabaka bw'ensi obutatereera era jjo nga giriwo okusaanyawo obwakabaka bw'ensi si bwa Buganda bwokka nga gyagala obwakabaka buviirewo ddala. Emyoyo gye gyefuge ensi kati emyoyo gyo gisobola okusindiikiriza ne gikuba okuzza emabega obutasobola kutuusa ddoboozi eri gy'olina kukola ki kutuuka. Naye emyoyo emirungi tegiggwamu maanyi gyongera okulwana okulaba ng'otuusa obubaka obwo eri bannyini bwo era kwe kusala amagezi gonna nsobola okutuusa obubaka eri Ssaabasajja eri oluli olulangira eri bajjajjaffe abakulu b'ebika ab'amasaza kubanga emyoyo gitulaga nga ab'amasaza bajjajjaffe ab'amasaza be balonda Kyaddondo Kyaggwe bayina ensonga nnyingi nnyo obuddu naddala ebuddu eyo waliwo ensonga nnyingi nnyo zenja okwogerako ez'ebuddu tuddemu twetereze bannabuddu ebyaffe bitugendako. Akati Nalongo awo nyine era okubuuliza nti tuzze obulamu bwo bulayika buze butambula nnyo ku bubaka nembuuza nti obubaka bwonna oba ebirooto byonna by'ozoofuna obulamu bwonna biki oba obubaka ki obwo wali ofunye ebintu nebikulereka ddala nga kyewaloose kyekyo n'okirabako? Obubaka Katonda bwe yali atonda abantu buli muntu yamuwa omulimu gwe. Kati nze natondebwa nga nina okwolesebwa ebiribaawo ebirijja nebijja mu maaso. Kati ebintu ebyo nzize nga mbyolesebwa okuva emabega naye ku budde buno ebimu ntandise okubiraba.
era kyekimu ekyenviiriddeko okubanga neekubira omulanga ntuuse obubaka bwonna bwe nafuna gye nnina okubutuusa. Kati ebyolesebwa ebyo olumu nayolesebwa oluzzi luli kuno okwaffe ku mugongo. Kati oluzzi olwo bwe najjira kuno ku kyalo lwali lwa nkoma era nga tulipimako amazzi. Kati gavumenti negenda netuwa emidumo era oluzzi olwo ne balugjawo ne bateekawo emidumo. Era twasanyuka bulungi ng'abantu b'ekyalo tufunye omudumo. Naye kati nze ayolesebwa bwe nali neebase era saabiriiko eby'omudumo nti oba luzzi, naye nali neebase ne ndoota nga ndaba oluzzi olwo kutuddeko omukyala oyo ng'akaaba. Kati mu kukaaba we namutuukirira ne mubuuza ng'okaaba n'angamba nti abaana bange babasibidde munda. Nandaga ensonzi, ebikere, ebinoso, emisota nga giri muli bagisibidde muli. Nangamba nti abaana bange mubasibidde munda naye nammwe mujja kubonaabona nga nange bwe mbonaabona nga bwe nkaaba n'abaana bammwe bajja kukaaba. Kati kyenva mugamba nti ye kiki kyava ngamba genda ogambe chairman owaffe emugongo ajje akunge ab'ekyalo bakuba oluzzi luno balugjewo olw'omudumo bazzeewo oluzzi lwange abaana bange basobole okuzannya. Nawe ekitaaba ekyo chairman agenda kufuna obuzibu kuba nze namulonda afuuke chairman w'ekyalo kyange. Naye namusinkana chairman nenfukamira ne muga chairman naloota bwenti ne bwenti ng'omusambo gw'oku kyalo gugamba Naalongo abaana be mwabasibira munda mu luzzi, naye akugambye mukube omudumo ogwo naawe ojja okufuna emirembe, naye bw'otaakikole ogenda kufuna ebizibu. Waayitawo ebbanga teryali ddene ngenda okuwulira nti chairman ewaka waatunzeewo, chairman ali luzira. Ne ngamba byendoota bituukirira, naye Mukama yamusaasira chairman waffe n'avaayo. Kakati nenziramu nendoota, nze omanyi nzaalibwa Buddu, nendoota oluzzi lwe twakimangako ewaffe Kabula Soke. Oluzzi olwo baali balutuuma, waliwo ne mulirwana w'oluzzi olwo bamuyitanga Busuulwa, kati nga tuluyita olw'owa Busuulwa. Kati nendoota oluzzi olwo ng'era ndaba omukyala atudde eri e Masaka Kabula Soke kumpi ne Kagganda. Oluzzi olwo luli wakati wa Kagga ke Kagganda ne Kabula Soke, oluzzi luli awo ng'atudde alina abaana be babiri. Kyenva mugamba ng'okaaba n'angamba nti mbadde ntambuddeko ng'omuntu bw'atambula, ngenze okudda ng'abaana bange babasibidde omwo munda. Abaana bange bali muli balaajana, sikyabalaba wabula nammwe mugenda kukituukako nga nze kyentuuseeko. Abaana bammwe bagenda kukaaba, mugenda kukaaba naye mugenda kukaaba nga tubatunuulidde butunuulizi kuba naffe mutumazeeko emirembe mutubonyaabonyezza. Kyava ngamba wabula gwe mwana wange kwate emmwanyi nnya ozireete ku luzzi lwange. Emmwanyi ezo bw'otuuka okuba amavi oziteekewo, ebirala bindekere. Kati bwe nakiroota saakitwalanga kikulu, naddamu nannumba nangamba nkugambye situka, wabula ekisinga okunnuma natunda lugoye lwange kuba nali siina ssente. Yaŋŋamba bw'oba tokikoze ogenda kufuna obuzibu. Natunda lugoye lwange ne nninya, natuuka mu ttuntu nnyo ku luzzi olwo. Bwe ntuuka mu ttuntu nnyo gwe nasangawo mu abaana omwami yali ase n'amazzi ne mulinda n'avaawo ne nteekawo emmwanyi. Kati nenzirayo eka nanyumizaako kojja wange Musira ne mugamba nzize kukola bwekiti ne bwekiti, naye bw'olabanga oluzzi olwo luzibye onkubiranga oba ombuuliranga. Oluzzi waayitawo sabbiti nga 2 oluzzi ne luziba. Oluzzi we lwaziba bannakyalo ne bagamba nti oluzzi lwaffe luno tukuze tuli wano nga mwe tusena, kye tuba twekolamu omulimu tuddemu tukuba oluzzi luno tuzzeewo oluzzi lwaffe luli olwaki olw'enkoma. Era baakola ekintu eky'oluzzi ne balukuba ne bazzaawo oluzzi olw'enkoma. Kati ono bwe yankubira n'angamba banne ebintu by'oloota muwala waffe bituufu, oluzzi lwagaanye, omudumu amazzi ne geesiba, oluzzi twazzeemu ne tulukuba ne tuzzaawo ki enkoma. Kati ekintu ekyo ne kindaga nti ebintu byenzize njolesebwa nzize mbiraba, naye ebintu ebitalabika tubinyigiriza nnyo ffe abantu, kubanga Katonda yatonda ebyewalula, ebiwuka, ensolo, n'atonda ebintu bingi. Ffe n'atuwa obukulembeze okukulembera ebitonde ebyo, naye buli kimu tukyezizza, tweyagaliza ffekka. Ebitonde bino ebirala tubimazeeko emirembe, tubisengudde we birina okukola ki
okubeera ffe ne twegazaanya kati ebitonde ebyo byatuwaabira eri omutonzi kuba nabyo Katonda yabitonda. Tojja kugamba nti omusota mubi, engombi, empologoma mbi, timba mubi. Singa yali mubi Katonda teyalikoze ki? Teyali mutonze. Kakati ekintu ekyo kituviiriddeko okubonaabona. Katonda n'anyiiga kubanga tuyiganye ebiki? Ebitonde bye. Kati nenziramu n'enjolesebwa nga ndaba ndoota ngenze waffe ekabula soke. Walingawo akabira. Akabira ako kalinga ludda na ludda nga naye twakulaba tugamba akabira ako tekasenyebwamu nku. Ngera akabira ako tetukasenyamu nku. Naye kati abantu abazaayi we bagenze baseerera bazaama abaana bano abazzeewo batema ebintu ebyo balaba nti temuli makulu kabira ki ne bakatema ne bakasaanyaawo. Kati bwe bakasaanyaawo naye nze nagenda okulaba nga ndoota nga ngenze mu sitenseni mu maduuka. Kati bwe natuuka mu maduuka nendaba abakadde beesumikidde ebikooyi banagidde ebikooyi bakutte emiggo bakutte emmindi abalala bakutte obuleku beesibye embugo bakutte obwambe nga bali awo bali mu nnaku basibye obugugu n'abaana baabwe nga bagamba bannange ffe tetulina we tugenda kudda. Kati kyenva mbabuuza ennyumba yammwe eri ludda wa nti ennyumba yaffe baakoze ki? Baagijjeewo. Kyenva mbagamba ennyumba yammwe eri wamba werekere. Kati nga nze ndowooza nnyumba zino eza bulijjo balina omukulu nga bw'olaba omukulembeze n'akunga bonna n'abagamba mujje tugende. Kati nange ne mbawerekera ku lusozi lwesijja kwogera. Bwe baatuukayo basangayo abantu abalala ne babaaniriza ne babasenza. Kati bwe babasenza ne bansibula ne bangamba muwala weebale kutuwerekerako. Kati ne bangamba naye nammwe muwala mugenda kubonaabona. Bagenda kubasengula ku ttaka nga naffe we mukoze ki? We mutubuzizza emirembe. Nammwe mujja kukaaba nga we mujja okukaaba. Kati nze bwe naloota namanya birooto. Naye ejjo ly'abalamu mu budde buno ngenze okulaba nga abantu b'e Lusanja bali mu bitundu baali. Bankuba ebakuba basaba emmere ennyumba zaabwe bazisendawo nenjijukira ekintu kye nalaba ng'omukadde baŋŋamba bantuuzizza mu lukiiko lwabwe eby'emyoyo nti naffe tugenda kubonaabona olw'okubayiganya kwe tubayiganyizza. Era abantu b'e Lusanja mbasabira nnyo Mukama abakwatireko ku lw'ensonga maama akaaba ku lw'ezzadde lye eribonaabona ng'ate abawa okumanya n'okutegeera n'ababuulira naye be twalibuulidde okutuusa ebyo tetubatuukirira kuba tuli bannaku abateeyinza abateeyamba. Oli bw'awulira ng'omunaku oyogera agamba gw'oyogera ki? Gw'ogamba otya nti ogenda ewa Ssaabasajja? Naye okuva edda n'edda abaakuumanga obwakabaka baalinga banaku be baavangamu amaanyi. Otulaba nti tuli banaku tetumanyikiddwa mu luli olulangira mu Bambejja, naye ffe tuli Bambejja abakkibwako obuyinza okuva eri omutonzi. Tuba tulina okwolesebwa obulanzi obuba bututumwa eri obwakabaka eri obukulembeze obuli mu nsi eri ebigenda okugwawo ne tubiziyiza ebikyamu, naye olukiiko olwo n'abantu abo tebaliiwo. Kati emisambu egyo giranze ebintu oba emyoyo mbirabye. Kati ekirala emigga ebitoogo. Mu bitoogo omwo tuyina ffe nga ffe ab'ennono tumanyi omulongo abeera mu kitoogo Mayanja mugga ate mwana muzaale wano e Buganda eri Kabaka Kiggala Ddambwe Mayanja Waswa Mayanja Kato baana bazaale. Kati waliwo guli omwoyo omutondo ogwa Mayanja ogutuviiramu ebitoogo ebyokusengejja amazzi. Ffe ne tufuna amazzi amaki amayonjo. Naye ebitoogo Mayanja akaaba. Mayanja talina kisa ye alaga atuga butuzi. N'ennyama talina kyakola ki kyajagaza engo ye Mayanja. Kati omwoyo ogwo ogutambulira mu ngo tugumazeeko emirembe. Guyina abaana, guyina omukyala, guyina abazzukulu, guyina famire nga gwe bw'oyina famire. Kati ebitoogo ebyo tubisenzeemu. Gavumenti egezezzaako bannange muve mu bitoogo. Ebitoogo tubifudde byaffe. So ng'eri ewaffe ewala waliyo ettaka. Kati Mayanja munyiivu. Kati emyojo gyegasse. Mukasa w'ennyanja tumulumbaganye. Ennyanja Nalubaale. Nalubaale ennyanja egatta amaanyi agava essese mangi nnyo agakuuma olukalu. Ennyanja tukolerako amawumukirano. Tukolerako obuseegu.
kubanga tufunye amaato amalungi ennyo oli nanywegera munne emimwa ku nnyanja ya Mukasa ono anywedde bbiya ono anywedde kino abavubi bennyini baggwamu ensa tebakyamanyi neeyisa ya nnyanja bweyina kubeera Mukasa tanywa mwenge Kiwanuka tanywa mwenge Wannema tanywa mwenge Musimu Tenzaggulu tanywa mwenge gy'emisambwa gy'ennyanja bw'oba oyagala okunywa omwenge gunywere ku lukalu bw'onootuuka ng'osomose ennyanja nywera ku ki ku lubalama luli lw'oba osomose naye leka kudda n'eccupa ku nnyanja Mukasa anyiiga leka kolera buseegu ku nnyanja ennyanja tugifudde tugireseemu emyoyo egitali gya wano emyoyo egyo nagikyalira lugero luwanvu nengikyalira gyegiri si gya wano si gya kabaka waffe si gya Buganda jjajja n'abo abeeyagaliza okwekkusa bokka ne bagireeta basobole okufuna amaanyi basobole okuvumula basobole okuwonya beefuule kye batali naye mu ssaawa envanyuma buli omu bagenda mmubuuza ffe nnyini abaana ba Nambi n'ekintu tugenze tukopye empisa ezitali za wano tuleese emyoyo egitali gya wano giwambye ennyanja ya Mukasa mbotudde ate ku kirwadde kino ekya COVID-19 kyogerako ki ekirwadde ekyo nali ewajjajja Ndawula mu lubiri lwa Kabaka Bulamu ngisobola okwogera abantu ne bagamba Namaganda mulalu naye okuva obuto n'emikwano gyange gisobola okuwa obujulizi lwakuba tegiriiwo gyampitanga mulalu naye gyagenda okulaba nga siri mulalu nali ewajjajja Ndawula nali ku Kabaka waggulu tulina embiri bbiri olwa Kabaka Walumbe olukulemberwa Omutaka Nakabaale era n'oluno lwa Ndawula kati jjajja Ndawula yali ampisa ebiseera ebyo ng'alina emikolo gy'ayagala tukole mu lubiri kati nze nalowooza oba kyekirooto naye ndoota nga ntwadde ssenyiga kati nga ssenyiga nnuma nga ngenda ku kkubo nga wonoolaba ku streeti abaana bange bannaye nga ssenyiga tta abaana nga ngenda nkabawoowe ssenyiga nzitidde abaana nesimuka ne nga nfudde Ndawula agenda kunnumya ssenyiga nze bwe nnakirowooza ekituufu bwe nnakirowooza era ne mbulirako abazaana mu lubiri nti abanaye naloose Ndawula ng'agenda kunnumya ssenyiga gye ngende ewa Ndawula nkole emikolo gye nti ate maama ssenyiga bwakuluma oyisibwa bubi gy'ogende bwe tutyo ng'abantu nenkiddamu kati ekituufu saafuna kumanya na kutegeera nti ssenyiga Ndawula amulanze mwaka ki guno gwennyini bino nga ne kalantini gavumenti tennayogera nti muve mu mbiri kuba kati fe ab'embiri twalibwa ng'abakyaki kasita bagamba nti kyaki Namirembe Lubaga mwena temuddamu kusaba ate naffe eri ettanda tutuuza abantu nga 1,200 kati naffe twalina okuba nga tuvaayo kati bwe baalanga nti ssenyiga ne ŋŋamba nfudde Ndawula yakola ki yali aŋŋamba ssenyiga ono kakati kwe kumanyaako naye ng'ate waliwo ne bubaka bwe nnina ye mabega obuze nga bulangibwa mu 2,000 kuva 2,000 nga bulaga siriimu agenda kukendeera tufune obulwadde obulala era ne batugala siriimu agenda kubanga myaka 3 4 ng'omira eddagala n'obaawo nga tofa naye n'agamba ngenda kuleeta obulwadde obulala bazze balanga naye obutamanya nange kwolwo saamanyira naye nga ssenyiga Ndawula yamulanga obudde butuweddeko emboozi mpanvu nnyo osanga omulundi omulala tulijja n'atulambulira ebimu ku ebyo balizgwe eyeetaaga okubimanya njagala eddakiika ezisigaddeyo owumbewumbe tulabe nga tumaliriza nyongerako emisambu emikambwe egiri ku lukalu ne Walumbe Ttanda abanjiza ddala kuba ye kojjaffe yenna ajja kulera yesse bintu Walumbe Ttanda atunenya olw'ensobi zaffe abaana ba Nambi n'ekintu twamulumba mu nnyanga zaffe Walumbe tawunyiriza nsuza abantu Walumbe tawunyiriza mmere Walumbe tawunyiriza mugerengejjo musaayi ebyo byonna kati babitwala mu nnyanga naye neewuunya nze njolese yange endala bannaye mujja kunsonyiwa mujja kunyigira abaweereza baayo ne teri yali aliiridde mu malaalo gwali omulabyeyo gali malaalo ewa Walumbe yennyanga bwe bufu gyakweka emizimu gyakweka biki kati ennyama emmere enswezo nze nsaba abalizimbye olubiri olulala batwetemamu olw'okubanga ebya Buganda kati biri awo abantu byayagala naye tusaba abakwatibwako batuyambe kubanga omutala gw'Ettanda gwakwasibwa kika kyangeye bazzukulu ba Kasujja Busujja be bakulembera omutala ki Ttanda
era be batwala n'omusambwa ttanda. Ssaabasajja Kabaka Katikkiro wa Buganda abalangira n'abambejja abaana bonna ab'ebika byonna n'abo abalinganza abasamize abaluutansozi bano abanozi b'eddagala banne tuyambagane kubanga omwoyo gusobola okuloosa eddagala ne livumula naye omwoyo oguba teguloosezza naawe omunozi w'eddagala tosobola kukola ki tosobola kufuna kumanya na kutegeera kuba guba mwoyo ne gujja nti gwenda ono genna mirembe bw'ona omunaaba ojja kufuna emirembe kati tukwataganire wamu tuleme buteekuba nkokola tweyagalize tulwanire wamu agali awamu ng'egaluma ennyama. Okay, tweyanzeege Nnaalongo Namaganda bw'ati ate ye bw'ayogera ku bigenda mu maaso by'olaba mu nsi. Bubaka bantu bangi nnyo mufuna bubaka naye temumanyi sometimes oloota ekintu tokitegeera bulungi nnyo nolekaawo nomala n'okwata bibyo n'otambula n'ogenda so ng'oba oli awo soofuna obubaka nga busobola okutaasa abantu abalala naye nga tokimanyi. Osaba kusaala? Kale kaba tusabireko munnange agulumizibwenga nnyo Mukama Katonda ate newombeeke ekitiibwa abakkiriza ffenna tumusinze nga tusinziira mu buwangwa bwaffe n'ennono zaffe kubanga bwe kyali olubereberye bw'atyo Namugereka obuyinza bwe yagereka kibeerenga na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe ddala ddala ng'ewaawo Mukama Katonda gwakeesa obudatera n'obuzibya Katonda yatonda ebirabika n'ebitalabika Katonda omuyinza wa byonna ffe abaana bannambi n'ekintu tufukamidde wano maaso g'Omukama Katonda nga tukusaba Mukama Katonda okutusonyiwa ebibi byaffe n'ebyonoono byaffe bye tukola mu kumanya mu butamanya mu kwogera ne mu bikolwa. Ayi Kitaffe Taata na ffenna ensi eno n'ebitonde byonna ebigirimu tusaba kisonyiwo twasobya Kitaffe twayonoona twakunyiiza ayi Katonda tusaasire otusonyiwe kubanga Katonda wagamba tolituleka kugwa tolitwabulira nga bwe wasuubiza bajjajjaffe bw'otyo tolitusaanyaawo toliddamu kuzikiriza nsi eno nga bwe wagizikiriza ku lubereberye Taata tusaasire otusonyiwe ayi Katonda tukutendereza nti tewali kisinzibwa ku ggwe Mukama Katonda omu obuyinza era nga tewali kigulumizibwa ku ggwe Mukama Katonda omu obuyinza era nga tewali kitenderezebwa ku ggwe Mukama Katonda omu obuyinza ddala nga weewaawo. Ayi Katonda tukusinza nga tukutendereza wamu n'emyoyo gyonna gye wassa ku nsi kuno okutukuuma egy'abajjajjaffe. Ayi Katonda ogiwa amaanyi n'obuyinza gyongera okutwolekeza ebyo bye tutwekeddwa okukola ate n'okutulwanira entalo ez'olwatu n'ez'ekyama eri abalabe bonna abalumbagana obwakabaka eri abalabe bonna abalumbagana eggwanga lyaffe n'abakulembeze baffe. Ayi Namugereka ow'ekisa ekingi ne bajjajjaffe ab'ebika obawe okumanya n'okutegeera basobole okuddayo okumanya ennono nga bwe yakolebwanga ku lubereberye mu bwasooka. Ayi Namugereka ow'ekisa ekingi kibeerenga bwe kityo. Ayi Katonda ne tukwebaza okutuleetera Nnaalongo Nassali tusaba omuwe emirembe mu nsi muno wamu ne bakoze nabo bonna. Ayi Katonda n'ab'omutala guno gwonna Kyengera Mugongo n'emitala egirinaanyeewo n'ensi eno ayi Katonda n'abatafuna kyakulya obawe ekyokulya n'ekyokunywa. Ayi Katonda kuba gweyagala takaaba n'alya kinnaanywa kyo obudde bugenda okukya ng'omuwadde ekyokulya. Ayi Katonda kibeerenga bwe kityo. Tetuulekerenga okwebaza kubanga otukuumye ne by'otuyisizaamu bingi. Ani yali amanyi nti naffe abanaku tunajjukirwanga ne tuweebwa ekisonyiwo. Kale nno enjuba omwezi n'emmunyenye bitwakirenga bulijjo abatufuga batusiime ne betufuga batusiime otusiiga akazigo akagomvu tusanyusenga buli atulabyeko gibeerenga emirembe gye tuli n'eri ensi eno n'eggulu. Iwaawo ddala nga weewaawo ayi Katonda oli w'amaanyi oli wa buyinza oli wa kitiibwa oli wa muwendo omutonzi w'eggulu n'ensi ddala ti maama waffe tusaasire otusembeze kumpi nawe tunywererenga ku lutembero leero maama Nambi maama waffe tusaasire otusembeze kumpi nawe tunywererenga ku lutembero leero Nyaffe Mugongo mawaffe tusaasire otusembeze kumpi nawe tunywererenga ku lutembero leero tweyanzisa nnyo. Okay, Sara banaye badde nungi nnyo
Tuyenza nyo teyanzege banenge wetu ebitambudde twagala obakubiriza okutwala ebyo ebiragiro ebyatuweereddwa police ne government ndowooza bambi mu bitwale nga kintu kikulu nnyo tugezaako okuba nga twewala coronavirus n'ebiringa ebyo abatambulira motoka zammwe masks baneemuzambale ng'oli mu public mask togyerabira so tugeze okulaba nga ate naffe tukola ekyo kyetuteekeddwa okukola tasa Lydia mbadde ne Simon ku kamera bane atakumira mpeera abatukumire naye ku byennyonnyodde njagalaani abeere ejjumba wanga kula nama bino tabitegera Saba kabona yangamba kula nama yakasamira ayinza otabitegera bulungi ajja kubeera jjumba aligaweesa ajja kwongerezako kwebyo Nalongo namaganda byayogedde ate tulabeko n'abalala kiki boogera ku ekyo bantu bangi nnyo bakabuze naye bambi tebaba tutekwera serious tebafunye mukisa kuba nti batusa message yaabwe eri abo ekikwatako agambye nti tweyagalize buli muntu asobola okufuna kyalina okufuna nga tewali nsingo kubanga byonna at the end of the day biyamba ffenna abantu mubeere bulungi mweraba Nangaba kusebudde naye bweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omwana mulamu naye mulago okole naye noonya omwana siwonanga ekyaki ekyomusulu ogwali omusulu atigwe masira embeera tempisiza bulungi n'akatono